wakati mukubeera nga ba Generation Z ab'eggwanga erya Uganda bali mu kweteekateeka bali mu kwetegeka mu kye baayise March to Parliament, hashtag zeze zigamba nti stop corruption ne hashtag endala egamba March to Parliament, mu kutambula kwabwe okw'emirembe nga boolekera Parliament olukiiko olukulu oluteesezebwamu nga bano bagamba nti enguzi esusse mu Parliament y'eggwanga erya Uganda era tetugenda kubeera nga tugikkiriza. Ba Generation Z abasinga obungi tebategeera kigambo kino. Generation Z si kigambo ky'e Kenya wabula kigambo, it is a term ekinyonnyola abantu bonna abaazaalibwa wakati w'omwaka gwa 1990 n'omwaka gwa 2000. Term used to describe people born during the late 1990s and the early 2000s. Abantu bonna abaazaalibwa wakati w'emyaka egyo. Kakati ng'ennaku ziweddeyo, ng'ennaku zisemberedde okubeera nga zituuka bannayuganda bano ba Generation Z ze balangirako titugenda kubanga twekalakasa mu kwekalakasa kwaffe okw'emirembe, tugenda kubanga tumaakinga nga tutambula mu kwekalakasa okw'emirembe nga tulaga obutali bumativu bwaffe eri obuli bw'enguzi obusukkiridde mu Parliament y'eggwanga Uganda ekulemberwa Anita Amongo Nalongo Speaker ne Vice we wa Deputy we amanyiddwa nga Thomas Tayebwa n'abamu ku bakulembeze abalala bali mu Parliament abeegumbulidde omulimu gw'okulya enguzi ku ssente z'omuwi w'omusolo nga bazisaasanya nga bwe baagala. Wakati nga bino bigenda mu maaso, omusajja Museveni yagenze bwe yabadde addressing eggwanga n'ayogera ebigambo bino byenjagala okunnyonnyolako era nga bye bindeese okukola okunoonyereza kuno n'okubaako byenkuleetera gwampuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV. Sooka owulirize bino then nzije ate tubeere nga tweyongerayo mpola mpola. Now my question is, what right then do you have to seek to generate chaotic behavior? What right do you have? We are busy producing wealth. You are getting cheap food. Other people in the other parts of the world are starving. They are crying for hunger. And you here, you want to disturb us. You are playing with the fire because we cannot allow you to disturb us. Demonstrate, when you demonstrate in a place like Kampala, people are sitting on the roadside. Are you going to step in people's products? You are playing. Do not have such ideas in your head. If you want, contact Nakarema. On a day when there is no Sunday, there is no traffic here in the center. At least we can go to Korora and talk nicely about whatever we want to talk about, but do not bring don't be tempted. Ebigambo yayogedde bingi naye ndowooza ebyo byenkuwaddeko osobola okutegeera kye yabadde ategeeza. Museveni ng'agamba nti okwekalakasa kwammwe ye yakuyise kutabangula naye kuno si kutabangula olw'ensonga mu bbaluwa bano ba Generation Z naddala abakulembedde ensonga eno gye bawandiika tebaateekamu kutabangula mirembe, baateekamu okwekalakasa okw'emirembe, okutambula okw'emirembe era nga mu constitution ekimu ku bitabo byakwata ng'alayira nga president teeka eryo oba constitution eyo ekkiriza muntu yenna okubeera nga yeekalakaasa, ekkiriza omuntu yenna okubeera nga yeexercisinga eddembe lye. Era wano ngenze mu katabo ako aka constitution ne nfunayo article gye mmanyi eyogera ku kino. Article 29 of the Constitution of the Republic of Uganda 1995 as amended, kubanga ezekyusibwa. Article 29 ng'egamba protection of freedom of conscience, freedom of expression, freedom of movement and freedom of religion, assembly and association. Section 1 tuli ku article 29 section 1 subsection C yeraga kino, subsection D yeraga kino. Article 29 section 1 nja kusaba ogende onoonyeeko ne ku Google ebintu ebyo gyebiri mu katabo aka constitution ey'eggwanga erya Uganda kenjagala okuba nga ate nkutegeeza gwe munange ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Akatabo ako ye ssemateeka w'eggwanga erya Uganda era ne Museveni nga president ali wansi w'amateeka agali mu katabo ako, kubanga bwe yali alayira yakakwata n'alaga nti kino kye nnina okubeera nga ngoberera.
kati kitegeeza mu bino byenjogerako si yalagira nti mwekalakaase era si yagaana kubanga bwe muba nga ate mwekalakaasa ku lulwe nga ye yali mu kulya enguzi n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Article 29 mu katabo aka ka Constitution of the Republic of Uganda 1995 as amended. Article 29 section 1 subsection C subsection D mujja okugenda egamba every person shall have the right to freedom to assemble and to demonstrate together with others peacefully and unarmed and a petition. Otegede, freedom to assemble and demonstrate together with others peacefully and unarmed and to petition. Mukwekalakasa kuno tewali yagenda kuba na mundu, tewali yagenda kubeera ng'ayina ekissi okusinziira ku nteekateeka ey'aba generation Z bano nga bagamba bagenda kwekalakasa mu mirembe ne hashtag zaabwe ziri ezabbiri okuli stop corruption ne march to parliament. Tewali agenda kubeera na kissi ate nga ne wano constitution yegamba nti kasitoba nga toyina kissi, kasitoba nga weekalakasa mirembe, kasitoba ng'ensonga ekwekalakasa ogiyina tewali tteeka likugaana kubanga constitution nga lyetteeka ery'oku ntiko mu ggwanga liraga nti buli muntu yenna ayina eddembe okwekalakasa, ayina eddembe okwasembolinga ne banne mu mirembe nga tebalina mundu, tebalina bissi, era okwemulugunya kwabwe oba petition ne babanga nayo bagiyina mukkirizibwa okugitwalayo ate tewali ngeri yonna gye musobola gitwalayo nga temwekalakasiza oba nga temwasembolinze. Kakati njagala kunnyonnyola ku nsonga zino gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV wakati nga bino bigenda mu maaso nkugambye olwaleero ziri ennaku z'omwezi 21 bino byenjogerako biriyo nga 23. Kansooke nkujjukize ku Haji Abudu omusomi w'edduwa onakutegeeza nti woba olina ebizibu ebikutawanya gendayo abeere nga ate abikwasaganya obanga ensonga z'emirimu tezitambula bulungi nnyo, ebyenfuna nga bidobonkanye, ensonga z'amaka nga zitataagana, oyagala genda weeru wa ggwanga naye ebintu tebitambula bulungi, akutegeeza nti mutuukirire. Ne bw'obanga toli mu Uganda asobola okukwasaganya, oyinza okuba toli mu Uganda naye ng'olina ebizibu oli weeru wa ggwanga, akutegeeza nti mutuukirire ku nnamba eyo gy'olaba eri 0752 447 156 ensonga zibeere nga zitambula. Kati wuliriza bano ba generation Z okwekalakasa kwabwe nga kugenda otandika. Ebigambo bya Museveni byajjidde mu budde obulaga nti either okutiisatiisa oba okuteekawo embeera ebalowoozesa nti mu Uganda byanjawulo mu tebijja kubanga Kenya, olwo muve ku mulamwa. Naye nkugambye akatabo ka constitution akamu ku bitabo byakwata ng'alayira nga bamaze omulangirira babyabakama kamu tekamuwa buyinza kubeera ng'asalawo ebintu ebyenkomeredde, wabula kamuwa buyinza kubeera nga ye head of state, naye etteeka alina okuba nga ali wansi waalyo nga nze naawe. Era omuntu yenna muna Uganda akkiririza mu kyokkiririzaamu nti kati enguzi esusse mu parliament, oli wa ddembe okwekalakaasa okusinziira ku constitution nga bwe ngikusomedde akawaayiro aka 29 article 29 section 1 subsection C subsection D ekugamba you are free to assemble, you are free to demonstrate. Okkirizibwa oli wa ddembe okwekalakaasa era n'okuŋŋaanira mu kifo kyonna w'oyagala kasitooba nga toyina kissi, kasitooba nga toyina mayinja, toyina mundu, toyina majambiya, togenda kutema kuba olwo luba lutalo. Ebyo biba birala. Kakati njagala okutegeeza gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV olwaliwo ziri ennaku z'omwezi 21 bannayuganda bano bagamba tulumba ng'ennaku z'omwezi 23. Kitegeeza olunaku olwaleero n'olwenkya z'ennaku zokka ezisigaddeyo okubeera nga beetegeka. Njagala okutegeeza ebigambo bya president tebibeera byankomeredde, ayinza okuba takkiriziganya na kwekalakasa kwammwe naye ssemateeka ate tamuwa buyinza bugaana okusinziira ku kawaayiro ke nkusomedde newankubadde nga bino babyogedde naye bangi bagamba nti bino abyogera kutiisatiisa. Omanyi bannayuganda balina akatengo mbo abyogera kutiisatiisa. Nja kujja maaso awo nkunnyonnyole generations zino enjawulo yaazo n'engeri gye bitegeezaamu n'engeri gye bitambulamu. Waliwo generation millennials, waliyo generation Z, waliyo generation X n'ebirala bingi nnyo. Nja kujja mbikunnyonnyole naye olwaleero njagadde ntandike n'ensonga eyo okwekalakaasa. Olowooza abasajja tebakutidde buti?
okwekalakasa kwa bannayuganda olowooza tekugenze kubeera mu jjiya. Bannayuganda bagamba nga 23 bagenda kumakinga paka ku palamenti mu kulaga obutali bumativu bwabwe n'enguzi egenda maaso mu lukiiko olw'olukulu olw'eggwanga, era ze hashtag zezo bbiri z'olaba, march to parliament n'endala egamba nti stop corruption. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe, wabula naawe atanna subscribe nga kikole obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Kkiriza wano wemba nkuleka tuwuliziganye mu updates eziddako, tukyagenda maaso n'okuba nga tukuweereza mpola mpola ku mukutu gaggadde ogwa Redzone TV.